yonna mu studios buli wa kusatu mu kizongereze tubane Honorable Haj Mubarak Munyagwa mugati gwa bata wali atusedda Haja salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. We bali kwata kadde ese mukama wange normally public holidays ngazino ndoza wandi badde wakango umudde ne Uganda nine have a duty. Yeah, you see mulimu ensene erimu kye tuyita callings. Abantu baba you being a journalist, such an astute journalist, that's a calling. Sigo wakyetekamu kati for ekintu kyokulwanirira eggwanga n'okulungamya eggwanga, it's a calling. Kuyitibwa, we have no choice. Yes, wali badde mbuliri na mukyala Haj sebo tutandikireko mefuga ga Uganda. Yes sebo Lero public holiday myaka nkaga mu ebiri Uganda ejaguza, we are celebrating 62 years. Is there anything to celebrate? Kakati abatulaba njagala bakitegeere nti kigwe munsi kye weetaaga. Gwe ki kye weetaaga mu nsi yo gwe nga kungu? Tuleke kuva ku President Museveni, va ku General Muhoozi, va ku bandi, gwe nga kungu weetaaga ki mu nsi yo? Gwe kye weetaaga mu nsi yo social welfare, kuba bulungi, bread and butter. Gwe kungu Uganda ebeera Uganda nga omwana wa ina omugati ne butter byanaalya. By saying omugati ne butter ntegeeze mmere ayina kya omwana wajja kubaawo. Oli sure nencho omwana wajja kubaawo. Ebyo kasita biribulawo Uganda eba tekyali Uganda. So njagala batuwuliriza bategeere tewali ggulu lye bajja kuwa nti okuba foli mu na Uganda. Teri ggulu lye bajja kuwa nti okuba foli mu na Uganda. Teririyo. Teri ggulu lye ojja kufuna nti okuba foli wa NRM. Teri ggulu lye ojja kufuna nti okuba foli wa NUP nnyo oba wa FDC nnyo. Bino byansi ebibala by'okuba mu na Uganda bifunira ku nsi wano. Ebibala by'okuba mu NRM bifunira wano. Nebo olibeera mu kintu kyensi kuno nga bakusuubiza kati bw'otafunira wano olibifunawa. So Uganda teyaliwo. Bunyoro lyali ggwanga with the head of state omukama. Buganda lyali ggwanga, Toro lyali ggwanga, Nkole lyali ggwanga. So Busoga lyali ggwanga. Buganda teyaliwo. Buganda yabeerawo after the 1961 Constitutional Conference yali Bungereza. Wagisomako oba? Yes. Bungereza. Ne bagenda ba delegates okuva Uganda ne bagenda Bungereza okulaba nga babagawo constitution ye yasooka okuteekawo a new constitutional dispensation nga tuva mu bukulembeze bw'amatwale wano. Naye kyatukola bubi. Amawanga abazungu ge baawaayo mu gyenkaaga agasinga gadobonkana. Abazungu amawanga ge baalwamuko ne basigala nga baluddewo. Amawanga bagenda okugatanga ina ogatuuse. Ekisooka nja kuwa ekulabira ku South Africa. South Africa kudda mikolo gy'abaddugavu yadda mu 90s. Was it 93? 94. DW declared exactly. Last racist, exactly. Last white president. Exactly. Neri eggwanga lya Africa lyokka Abafirika ne bakubamu ebyeyo. Ekyeyo kibayita okuba ekyeyo. People go to South Africa nga alinga agenze Europe. Otuge South Africa n'olaba Johannesburg, n'olaba Cape Town, n'olaba Durban gye tuyita Queen municipality. Ezo na n'ozigenda ng'oziraba n'ogenda Lady Smith n'ogenda olabira ddala ng'ali mu ggwanga lya Europe. Abazungu baali baategeka South Africa. Ne wano Uganda baali baagitegeka. Neffe baagituwa mangu. Bayangu okututa. Ne tugyonoona. Kankuwa ebyokulabirako bisatu. Walitaza abazungu kubanga yes. Bawangadde. Yes. Did you prefer them to stay longer? Bw'oteekawo referendum tudde wansi wa Bungereza oba tusigale wansi wa bannayuganda nga batufuga nze nnonda Bungereza. Amatwala abafuzi b'amatwala bakyerupe. Bwe buzibu muyina obwo. Kati South Africa abangereza bagireka kati edobonkanyi. Zimbabwe
nga banagoba abazungu okubajjako masamba. Zimbabwe was a flourishing economy, nga economy y'amaanyi. Kati waliwo time Zimbabwe yatuuka ng'okugula omugaati ogenda nakutya ya sente. You see, ebyo ebizibu muyina. Uganda abazungu bagireka ne railway network. Well connected. Nga emigugu gino eminene oba kopa avudde ekirembe oba biki tebiyita ku luguudo. Obubenje bwabanga butono. Nga n'omuwendo z'emmotoka esaabaza kuba kati okuva e Kasese okujja eno wali teweetaaga kulinnya bus ng'olinnya Bunyinyi train. Okuva eyo naye Busiya okujja eno nga teweetaaga bus olinnya train. Kati leero ekyaliwo edda kyova olaba obwenje bweyongedde ku nguudo. ndaba gali gamu kagakadde genda ba Exactly. baaleka Cost of transport yeyongedde. Kati Munnayuganda wa bulijjo ayaliwo myaka egyo gy'abazungu noono ani abasinga okweyagala. I would prefer bali Baleka free treatment, free medical treatment, free medical care. obujjanjabi Obubwereere. Nga gwe Mr. Kungu tewaliwo masimu. Nga bw'oveeho yima n'ojja e Kampala tewaliwo simu gy'ogenda kubirawo yima kumugamba banatuuse bulungi. Naye ng'eno wadde tolinayo muganda ng'okimanyi nti your next of kin is the Ugandan government. Nga gwe bw'ogwa Kabenje poliisi ekujjawo n'ekutwala emulago mu ddwaliro. Mu ddwaliro baagabangamu emmere nga mulimu abajjanjabi mulimu n'eddagala. Owona n'abeewamwe tebamanyi oddayo buzi kubanyumiza. byaliwo bino Exactly. Genda obuze emulago. nabiwuliranga lebyaga nafinga tanafa Sigenda obuze emulago. Yingira mu ddwaliro ly'emulago bakulage dining facilities. Ezaakola kati ezaggalawo ezaali zikola. Kakati what went wrong? there was free quality affordable quality education. Nga mulimu okusoma okulungi ebyenjigiriza ebirungi naye ate nga biri affordable. Njagala batuuliza bakwate ebigambo ebibiri. Ebirungi nga biri affordable. Kankuwa ekyokulabirako. Wagendanga e Bungereza gwe ne degree ey'amawulire. Ezo degree zo zoyina. Nga bw'ogenda e Bungereza toddamu kusoma. Nga ova Uganda, Zimbabwe, South Africa, Nigeria toddamu kusoma. Osaba white collar job bakuwa mulimo ng'ogwo bawo Omungereza avudde Harvard oba Cambridge. Ekitakyasoboka. Omwana avaawo ne degree n'agenda e Dubai. Degree teri agibala mu magezi bwakola bwayaaya. Meaning quality of education yakka. Mutindo gwasereba. Number 2, the education system was affordable. Kankuwa ekyokulabirako. Owekitiibwa president w'eggwanga si kumunyooma yava mu family etaali bulungi financially. Fenna background ziba sheke. Naye owekitiibwa president yasobola okusoma yasomera Ntale school. N'ava Ntale school on merit. Kwate ekigambo ekyo on merit. N'afuna scholarship ogenda University of Dar es Salaam. On merit. Njagala abali e Hoima, abali e Masinde, abali e Fort Portfolio, abali wabona abatuwuliriza batubuulire ku kyalo kyewamwe mwana ekigwe mwalebe gwe bajjawo on merit ne mutwale bwera okusoma. Abu Mayanja tulina balooya wano abasomera Bungereza ku scholarships on merit. Nga magezi go nti omwana ave Kabaleega SS n'abanga afunye akoze bulungi n'afuna scholarship n'agenda e Bungereza. Kyasoboka kati? Sikyakiwulira. Tekiriyo. Scholarship kati zibeera za State House. Olina kuba ng'olina akumanyi. Kati. Kakati Munnayuganda wa bulijjo omunyumizi otya company gye bayita Uganda mbw'ogifunamu. Lwaki siddayo eri? Kiri ekyaliwo. Lwaki omunyolo tomuleka nadde ewaabwe ebunyolo? Omutoolo n'abeera ettoola ewaabwe kubanga Kingdom ze zoolaba omukama wa bunyolo gw'ojja okibuuze bagabanga scholarships nga bakyalina obuyinza. Lwaki tomuleka n'agenda? Omunyolo yandifunye munnyo nga omukama Kabalega head of state we yamukulembera. Exactly.
Omuganda yandifunyemu nnyo nga owekitiibwa Kabaka mu Ronald Mwenda Mutebi head of state we. Alina obuyinza na buli kimu. Kubanga baali balumirwa. A six sectarianism. That's where you go wrong. That's where you go wrong. That's where you go wrong. Enero ojja kwesanga arrangement President Museveni mu yafuna scholarship ogende Dar es Salaam nga bagikolera ku secretarian basis nti ebi opportunities zajjanga ne zigabanyizibwanga mu bitundu ne kati zisobola okugenda mu district emu kati wozigaba mu district emu oba tosodde muzanya reverse psychology oyo ogamba abanyolo babene ebyabwe bemalira abaganda n'ebyabani okusosola mu bana Uganda nkati gozikwata noziwa aba district emu oba tosodde zigabibwa bwezityo waliwo kye bayita state house scholarships. President Museveni buli mwaka afuna billions z'essente nga ye office ya president gaina abaana beweerera gwe wamu ina gomanyi state house gari yeweeredde waffe kyabazaala gye balwanira oyinayo babiri moyinza okumbulira ku kyalo nti baweerera mutaano wa gundi sijjukira kulabayo n'omu kubanga nkula kakati naye gyezirizo jeziri mu office ya president kane bajja bateekawo ne students loan wagiwulira awo emabega naye ne bagiteekeramu ebyo nga eyamba districts nga 3 kakulage abazungu baali bategese eggwanga lino waliwo amalwaliro agafaanagana ddwaliro kiri omanye Nakaseke ojolaba eddwaliro Nakaseke eddwaliro ly'Eggombe waliwo amalwaliro amakadde gafaanagana gafaanagano jongalabe exactly bagamba nga tujja kuzimbanga agobote yagazimba naye nga yera yali nkolanga y'abazungu nga baga tujja kuzimba amalwaliro 30 nga bagagabanya kyenkanyi buli region ne kati mu Uganda ya leero the regional hospitals je muita regional referral hospitals ne kati mu Uganda ya leero bwebogera ku byobujjanja mu Zimbabwe buntu boy gundi bwe wandise boys quarters health center 2 health center 3 muntu tebutegerekeka olune lubo wali bawa exactly teristukanga amalwaliro ga government gakebera kukebezi tegajjanjaba come again gakebera tegajjanjaba gaidagala gendo oligule ekyo kyali okubazungu eddagala lyaliwo nga bwogamba yes kati baali bategese ebyenfuna byensi eno ngensi eno bagitegesa abazungu baaleka industrial city nga ejinja eyo jinja industrial city baali bagenze badda marketing ensi eno nga bagamba Kampala ebeere commercial center jinja industrial city kakati nga singa twagenda ku formula eyo naffe ntugenda tugamba twandwere jinja weeri nga amakolero weegali n'ogamba kakati Oiro city Hoima tourism city for portro good singa tetunyagayo obunyazi kati otunuli abantu behoyima abamasindi abawo amafuta okubeera mu kitundu kyabwe kibayambye eki tebanna batandika gasima listen contracts zagabwadde abo bafunye eki abanyoro kiki kye bayina but singa bunyoro nga kingdom ebadde ina omutema gwefuna ng'eguza mu bantu baayo abatali banyoro but even if they are Bachiga even but in that region Oiro city olwokuba twazudde amafuta mu bunyolo tugenda tutadde ebirala bino tutaddeyo kubanga waliwo abaali bakolerawo amafuta yo gali waliwo abaali balimirawo abakola kibumba displacinga how do you compensate that kanku ekyokulabirako abazungu bano batwalanga mumuga nti batwalanga ebintu byaffe ebyobugagga byaffe byaki nti kopa batwalanga biki kati njagala nkubuuze bava wano nga temukyabisima. You need to ask that again because batekawo ne railway okusobola okutambuza ebyomugagga by'omutaka nemugamba mu historians mugamba historians bagamba abazungu bakolanga railway no lwakigendererwa lwaki Aleese birakisese kutwala kopa twala bikika niwe bavawo ne bibaki bikyaliyo babyaggwa kopa jali tetukyamusima ate okyamusima waliyo omuchina yatakula keyo Africans tetulina capacity exploiting ebyabugagga byaffe kubisima
You rather use a foreigner jabisime akweko percentage. Okusinga abantu to languish in poverty. Abatudde ku byobugagga. Abatudde ku byobugagga. Leka babisime atweko percentage. Nkubuza kopa ngate mukyamusima. What happened to cotton? Pamba. Ulya ko Linti Marketing Board? Yes. Pamba. Fe twayambalako uniform nga tuzambala nga za Uganda. Bazikolanga mu ngoye nga bazita jinja. Naitiro. Nga buli somero mu Uganda lyambala uniform ekoleddwa mu Uganda. Pamba wa Uganda. Kati bikikyaliwo. Twafuna ono omugabo gw'okutwala engoye mu America agowa ulyako agowa. America yatuwa. America yatugobye ndamuwa recent. America ate tubadde tufunamu. America naye ensesa. Obadde wali ku nti manufacturing nti Uganda yabangako nekyemanyikiddwa kyekola nga n'amakolero gayina ebintu bye gakola bino miteroga nti buy Uganda build Uganda. Exactly. Kuba njagala batula bategeere nti abakulembeze b'amatwale baava wano Uganda yasigazaamu kasanite okumala emyaka emirala nga 10 then nekaggwawo nti fe twayambalanga engoye nga zikolerwa jinja. Agowa America yatuwa omukisa wano ogutwala engoye mu America n'ebintu ebirala nga tezijiddwako musolo. Uganda yatuuka okutwala engoye nga weeziri nga teziriwo. Engoye nga tuzijja Egypt nateekako made in Uganda. Egypt nga yefuna mu share yafe yakatale mu America nga teziriwo. So kyova olaba nti wano ogenda n'olabanga economy olabanga ennene naye nga hemorrhage esente zifuluma wano nyingi nnyo. Lwaki? Wano economy eri mikono gy'abagwira. Otegeeza ki? Kakati olaba kampuni nga MTN, Airtel, banka zino Stanbic, Abisa, zonna z'abagwira. Bwe bakola amagoba nga batwala. Kyatuka commercial bank, Uganda Commercial Bank. Yajibwao. Kati ngoleko nganti omuzungu mu binti omufirika ye mulungi. Nabe tuleta UDB. Baruga tugende twewole. Exactly. Kakati kyengeza kukulaga nti kyecha UTL lwaki otwatuka ku stage eyo kwagala amasimu ga buli wonde nkufuna. Naffe tetwateka mu maanyi kampuni yaffe y'eggwanga UTL. Never strong. Ngabo tulaba Ethiopia. Yes, ne Safaricom mu Kenya ya government. MTN ya South Africa, Airtel ya Bayindi. Bona batwala sente. Ne banka zino zogambye. Exactly. Ojukira post office. Ojukira post office nga tekamu ebitereke n'ebitambuza. Lwaki zo kampuni tetwazongera mu amaanyi? Wandisanga DHL togyetaaga. Akutambuliza mabaluwa. Abazungu ensi eno baali bagiplanize. Abazungu balekawo plan neteekebwa mu nkola mu 1994 y'ebyobuvubi. Empuuta ezo zirabi ziri mu Lake Victoria. Abazungu balekawo wano research w'empuuta eyo. Neera waliwo minisita wa agriculture obuseere bamuyitanga John Babiha yaleeta empuuta ezo. Victoria teyalimu empuuta kuva dda. Bateekamu nteeke. Bazireeta ne bateekamu ne zizaala. Kati gwe mbulira abantu bano abamulembe guno mbulira nti Uganda yali teyina kino wabula mu myaka ano BGNRM ne bayiyawo kino. Oyogedde ku kya amalwaliro okuba spread mu regions ez'enjawulo. Yes. Nsomako because saaliwo. Titwalina n'amasomero agali best mu regions ng'omwana ava Embarara n'agenda butiki. Yes, agamasomero gaali genkanankana. Ntale School, Nyakaswa School, St. Louis College Chegobe, Kabalega Secondary School, Mbalala High School, Butiki, Mabuka waliyo ki? Galiyo, Bishop Kombo, gaje gali gamanye mambuka galiyo buli wamu. Osobola somera anywhere. Ate nga siteeka mbu abeeyo basomere wabengawo kituyitanga selection. Ng'ebibuuzo byakagwa P7 ebibuuzo ebigwa n'abawo selection. Kane bakugaba. Ne bagamba Munyagwa Masaka bakutadde Kabalega Secondary School. Okay. Bikyaliwo. School fees yali affordable. Ng'omwana amagezi go ge gakomako. Abazungu bali ba settings ensi eno ng'eri ku merit. Nti gwe kungu towetaaga kuba na kitaawo to survive.
mutwe gwange guneyimirira mutwe gwo bikyaliwo lino eggwanga libeerawo litya mu 21st century nga terina n'amaterekero ag'emmere ag'amafuta mukubwa mutya enjala eggwanga lirumwa litya enjala eriyina season z'enkuba 2 mu mwaka marketing boards ozijukira ebibiina by'obwegasi kakati biveeko ne cooperative unions as marketing boards kanzireke ne cooperative unions banyankole kwetera ebibiina by'obwegasi bugisunga bala bugisu cooperative union yinza kwa yafikawo yokka olwaleero omuntu atunda amata siringi 3 oba 2 erita omulunzi naye luli tekyabangawo banyankole kwetera naye atwalanga amata ne gafunira akatale oba gamangi they will see how to preserve oba chinga you see those trade unions ayambanga abantu okufuna stability nafuna certainty nti nima nensobola okuweerera omwana nimye pamba wadde tannabala ngenda genda ku kibiina ky'obwegasi nzijewo sente perera omwana agende ku ssomero pamba bw'anaabala tubalagane bikyaliwo tebikyaliwo embulira abazungu kye bagenda nakyo bagenda na mitwe gyaffe batwala ki abazungu kiki batwala kubanga bwe bava wano byonna ne bigwa kiki ekye batwala neero tugambe tugende tujaganya kye tuyina President Museveni wadembo kujaganya kubanga ye head of state kulembeze w'eggwanga singa tebava wano teyandibadde the head of state ye waddembe inesi Munyagwa batombaze mu magezi well obuuza tujaganya ki nalabye ekiwandiiko kuba statement ya fulm eddamu ekibuuzo kyo tujaganye eki ne babikuwa wano biwerera ddala honorable osome kimu ku kimu agasome kimu ku kimu biwano biwerako bwe mbitunuulira wano bagambye okay nja kwongera byetegereza wano mbere nga mbikuwa naye nga kiwandiiko kiri wano njagala biyitamu kibi bino economy bakugamba as there is robust growth the size of our economy is now estimated at 202 trillion era our target in the next 15 years jakuba ku 500 trillion ne bakubulira ku per capita income yeyongedde eri ku 1146 soko sirike health lwaki tosose ntumala ekyo economy kakati mwanyi waliwo ebibuuzo ebiteetaaga kugamba abantu ng'olinga abakudaalira who is the richest Ugandan Sadir is he Ugandan yes okay kati kyo kakireke njaga atubala amakampuni agasingayo obunene mu economy y'abakulu abo 10 okay saga singa kala amakampuni g'omanya amanene ondagika eri abana Uganda Central Bank Airtel bayindi MTN South Africa Stanbic Bank simanyi Bank of South Africa Stanbic Bank Bank of Baroda bayindi Diamond Trust Bank bayindi bala tofaayo Bujagali Dam Agakani mbuliramu nti kungu mbuliramu ekolero mbulira kampuni nene wano nga ya kungu nkubulidde Central Bank Vatican ebireke bya Catholic Church bireka Catholic amanya abakatoliki bigwanga li mu nsi yonna okay headquarter yabwe eri Vatican eri gwanga it's a virtual state boundaries zalyo zimalayo nsi yonna so property y'abakatoliki ya Catholic Church togibalanga y'abana Uganda okay eba ya Catholic Church neche njagala mbalira nti kungu omugagga kungu muna Uganda omuganda omunyolo omusoga omuki ayina company bweti bagiyita bwe bati ekozesa abana Uganda 13 tosobola kwogera ekyo noba nga toyina na capacity ezimbira oil refinery kwe refiningira mafuta ngomaze emyaka nkaga mwemeka wefuga ebyo bireke Magufuli omugenzi we Tanzania yagana loan yokuzimba leirwe wakiwulirako ne bezimbira leirwe nga bakozesa sente ezaabwe teyagwa ngendo abe Tanzania speed kweri already when middle income status bali middle income status bine byano bya kunyumya bunyumya
kakati bino bagamba per capita income yeyongedde. Per capita income bagikola bati, it's an average of the income. Kati bakola bati bakwata sente za Sudiru bilioni za Sudiru ne bagatake za Museveni ne bagatake zani ne bagabizamba na Uganda fenna ne bagaye kakati buli mu na Uganda abadde uli afuna dole ebitano kati yeyongedde afuna 10 buli mwaka nga bakuta obugagga bw'Abasudiru bani babugasse ne babugabizamu mu mwenna but idea was fona. You see, Africans must stop politics so yokubeera mu figures atalina kyagattako. Ne census, population census yokka ne bali mu conducting. Tujja ku census. Ya obadde yogera ku makampani gaffe amanene BANNANSI just in information. When tunulira region yaffe wano mu East Africa. I'm shocked that you company of very multinational. Namatono agani baddewo. We don't have any multinational Ugandan company. That we plug and go back dovala. We to get a for example, I'm a bank Gano, whatever bank UBA, Namalaga Banna Kenya, use KCB. Equity Zabana Kenya. Actually, East African community abasinzo funa mbana Kenya. Boba planning. Wana makampuni gola bagatali gabayindi gabana Kenya. Gumpulia yabana Uganda eina amatabi Kenya. Jomanyi wano. Nti omuganda gundi, omunyankole gundi. Abo munyoro gundi, abo mucholi gundi. Ne mucholi gundi. Tatuli mu economy kuze etya. Bo economy bajerabira mu kusoloza musolo. Nti as long as this Chinese man comes in here na manufacturing ebintu ebyekiralu ebifu byonna fene tumujjako musolo. Ne in return that Chinese man akola bino wamanga aleta katale ebintu ebifu nakozesa bana Uganda ku sente zitalimu na exploitinga na abusinga na mala dola amagoba gakoze gonna wano nagayola nagaze gwanzu obe Schengen. Yes, kati go ofunye mu kinga na Uganda. Statistics zemba musigaza abalekedde pollution ebizibu ebigira n'amakolero bimanyi pollution goza lwaki manufacturing mu America yakane nestuke China nenga abasinga okugikola amakolero about 30% China gaba America lwaki babi shifting na babize China kubanga nigi nezo jazikola kitufu ojeka omusoro ne pollution obuzibu ezireka mu gwanga lyo kintu kinene nnyo okitegera so se buli kolero nti ulyetaaga agamugali disastrous igali disastrous toinao minimum wage abachina bakozesa bana Uganda ne babawa obusente bagadde babawa amagoba bagenda gaze China ka information yes abantu bantu basingo tuulizana bali bunyoro balina company ebikajjo ya sukali eriyeyo kati baganti babawa obusente bwa lusuluji bakozi bakulu bagitanga kikachira balina bagitanga zibalwaza bikibafuna ebizibu bingi nekyengeza kukulaga nti gwe negwewanira mu economy nga mu makampuni amanene temulimu ya mu Uganda nemu mu economy toina multinational company ngabo oyogedde ngabo la Equity Bank bweve Kenya nesala nije Uganda negenda ne Congo gwe mbulya kyo oyine kisala nekigende South Sudan kigenda wanga company nene gojeka basubuzi kinoma Ireland zanga na company mulana etaina na manyi you see kakati bo tukange sawa ya lero teri na manufacturing sector to economy ya Kenya bojitunulira bana Kenya bayine sente indigenous Kenyans they have the money ne wano tebitegerekeka abayina ku sente be bamwe bali mu government abazituto obutwazi adabuze bibazikozemu tebitegerekeka so economy kireke kifu obadde oli kubyanjigiriza nabyo bireke health about health because ebyobulambu bifu media center one kugamba health services have significantly increased with the population living within 5 kilometers radius of health facility. Ndibeyongedde bitundu 86 ku buli 10 ande bakulaga nti tulina 2 national referral hospitals, tulina 19 regional referral hospitals, tulina 193 health center 4s ne 1250 health center 3s. Abazungu baleka wano Mulago hospital nga janjaba ne president amini bamujanja biranga Mulago
wano buli minister alwala mulina Nairobi agakani wa buli MP alwala kati babyeyongedde babibabisse buli afuna mwaka center katono buli afuna mwaka center bamujanjabira ekitone nnyo agakani batera genda India Turkey ebyobujjanjabi byeyongedde babibabisse temwina na specialized hospital eggwanga lyonna tetwina specialized ne tuddukira agakani Nairobi hospital Kenya ina amalwaliro nga mukaaga gonna ge tuddukira mu wano. We don't have any specialized hospital. Waliwo scan bagita PET scan scanning cancer cells mu mubiri okulaba bamwe eziri Kenya egiina Uganda tegirina ne bw'obuuza nti egula sente mmeka byuma bino $2 million $3 million $10 million $5 naye ogenda okuwulira nga bakutte sente bilioni 5 baziwadde omuntu omu ne mbanga mwina institute ya cancer waliwo tuseko cancer institute e Mulago ECI cancer institute e Mulago na mama wange yalwala cancer mama wange omuto nengenda nfuna ekitanda kwanze nali MP obudde obwo netuuka abasawo nangamba honorable tukoze tutya area MP ebitanda bijjudde okujjako singa olinda ne baba waafa abasawo nabaga linda wabeere waafa mami oyinza omubeezaawo mu mmotoka ebwenu tuba nga wetumulabiralabirako n'olinda babe waafa netufuna ekitanda and I was even ready to pay for the service kati wano bolwala bayogera kusimbuliza ensigo transplant kidney transplant babyogera ku byali bitandise ebimu babireta biri Mulago sente ne zibula zabulu bate bagala ziwaye ne zibula basimanyi kiriwo ne wajja amalwaliro Novic Hospital Nsambya Hospital ne zigamba kale katife katandika private transplants sections ezensigo ne bagana okuzira license ngagenda ku Novic Hospital or investigative journalist bakulagera abuya buli kimu abayindi bakiteeka wodda bagana okubawa license because kiri ekye Mulago bagakiri ko sente bagachagala nga kiri Mulago okabalire ko sente ate nakyo kye mutaddewo kye mwagala kulira ko sente kitandise omanyi kye bayita dialysis bateka omuntu omulwadde w'ensigo machine gyakutako buli wiiki okunuunamu ebikyafu oba weetaaga buli wiiki emitwalo 3 kati buli wiiki ate teri buli wamu ebunyolo tewali wali dialysis n'eddwaliro ly'ebunyolo erisingayo teriri mu dialysis omunyolo nga yalwadde ensigo alina kuvuga ajje Kampala buli wiiki aina n'emitwalo 3 gy'anaawayo 19 regional hospitals you want a regional hospital etasobola kukola dialysis etasobola kukola is that a hospital cancer waliwo ekyuma ekikalirira cancer waliwo lwekyafa ojjukira waliwo lwekyafa ekyemulago ne bakireeta ne baleeta ekipya twabuuza kigula sente mmeka ebiseera bino tukakigula bilioni 3 only lwaki buli region hospital tebeera ne cancer section lwaki buli regional hospital tebeera n'ekyuma kya cancer lwaki buli regional hospital tebanga tekola ku bensigo dialysis omuntu n'aba n'alwalira ensigo eyibanda nga ayina kuvuga buli wiiki ajjenge Kampala dde eyibanda dde Kampala dde eyibanda dde Kampala bameka bakisobola gwe bumanyi government wa Uganda lwejjanjabira omuntu ekirwadde ekyamanyi ku bwereere oba kyonjo point yangu ogitegeera nti si buli anaalwala n'aba ne ssente waliwo ekirwadde kyojja okulwala nga n'omusaala gwo gw'ofuna tegusobola kukijjanjaba so ebola abantu baga omunaku afa bufi exactly wana Uganda baga omunaku afa bufi and yet we have government in place what does it help us now ICU beds abatulaba simanyi babino benjogera babimanyi waliwo kye tuyita ICU intensive care unit beds mu Uganda zituuka ne zigwamu ne zijjula nga teziriimu Mulago eyinza okuba tesukka ICU beds 2 zino zowulira referral hospitals za up country tezirina ku ICU beds
So what ICU bed ziri mu Kampala mukka kati bolwali Hoima nga wetaaga ICU oba wedde ate nayo mu Kampala yo yokka nze nzijanjabiddeko abantu mu ICU mu nnaku 3 abakwanja milioni 17 mu nnaku 3 I have a bill here jenjo kulaga kujisaa kwogera ku mpewo. You told me about the child. Yes. Mu nnaku 3 abakwanja milioni 17 ate nga bazaagala ogenda kumala wiki bbiri nga kwanja milioni 9 ICU bed kati byayogerako ebyo obujjanja ebirwa byoyogerako tuyina kati twogera ku Entebbe Express teyaliwo Northern Bypass bwotunda kati entambula yaffe ennyonyi yali revived etambula whether it makes losses or not but at least weeri yes tetulina gaali ya mukka naye at least entambula ennyonyi weeri amakubo wano badde ndaba batuga nti kakati wetwogerera Uganda's road network stands at 6,338 kilometers representing over 30% of the national road network. Kakati wetuli nejukira bali mukola sawe ne wetwogerera bali mukola Kabalega International Airport Hoima tusubira of course Entebbe Airport ola bagiterezeza akatundu baganti bakoze ne heavy investment mu transport sector okumundaizing agriculture no kuongeza ku kakati ebyo yensobi gye muyina okutta omuntu wehoyimo oyagala kumuzanya reverse psychology Kabalega International Airport kwagenda okuteeka muwogo wa mulete Kampala yesa Kabalega International Airport omusajja wehoyima gyagenda okukkiriza muwogo amulete mu Bwiino kwe airport ogere bintu byekira kakati abazungu lwaki ubenje bweyongedde ku nguudo munsi zonna railway transport ayamba kinene railway transport railway is cheaper nsinga Hoima abadde train egendayo okwata ensawuze za kasooli notike kyana kya railway twakitanga kyana kya railway that trailer nomanya nti ensawo ejja kutuukira Kampala kusirinya 13,000 oba isinya 12,000 work information yes sure twatandika wano oba ne Uganda ne Kenya twakkiriza ntandike bagita batyeno CRG standard gauge SRG standard gauge railway oba SGR sorry standard gauge railways twatandikira ndoza twatesa twatandikira ku Uganda Kenya and Tanzania the other day nali Kenya nali no kugenda direct mu nnyonyi okuva Entebbe mpaka Mombasa yes unfortunately flight nendeka nga no enyonje no kulinya ina kunteka Nairobi ukose train I was shocked train wajira be Mombasa wajira ba na yate na male sawa ndoza 5 no mukaga ku train okuva Nairobi mpaka Mombasa but I was surprised sende zibanzija ku mtwalo ogumwe 13 za Uganda you can imagine olugendo lo wanditambulire mu Uganda emitwalo 10 yes gumusatu railway abazungu bayite bagireeta mu tebamanyi kubange wabwe siggo basinga ebisawo by'ennyonyi byonna babirina but bamanya nti ono omuntu wa wansi Kabale International Airport omuntu wehoyima tena kyegenda muyamba ejja kuyamba abasimu amafuta abakola ki ba businessmen abajja family zaabo kubange ku mafuta ewagira fukira ddala bibuga nga abantu ababira balina family zaabwe zina basange byabagagga neno wehoyima muterewo ka railway amanya nti munnaye entambuza ensawo y'akasooli okuva ehoyima okutuuka e Kampala ku 2,000 mu train nange nemba nga nfuniddemu awo yes chovola bubenje ku nguudo bweyongedde otero genda ku nguudo ze Uganda ng'ogenda Kampala ya Masaka Road yes trailer zetise kaso batoke zetise kyotasera kusanga mu nsi ndala birabano ku guru Kampala Gulu Road yes nesinga tuina railway egende South Sudan kati oba wakiri ku border enimule notekawo netteeka nti motoka ez'ebisitowa byonna trailer tuzigobye ku luguudo olwo train weeri alina byoteka bitwalira okwo n'obubenje singa tebuliiwo basi singa tezikyatta naye kati cost basi ekisooka teziri safe olwekubanga otambuliza abasaabaze ku luguudo luliko competition ey'amaanyi luguudo olufunda luliko ebiroole luliko biki ate nekyokubiri olwokuba zinywa amafuta ga bbeeyi cost
gye bateeka ku passenger buli muntu atambula eba waggulu nnyo. So kyegeza kukulaga nti ebyentambula bireke bwe batta leero tebalina kye batugamba. Uganda Airlines gye boogerako Idi Amin yagireka wano ng'erina ennyonyi bazaali 11 kati mukyali mu nnyonyi 5 tosobola kugamba tutadde Uganda Airlines weeri ate nga gye wasangawo ennyonyi n'ozitunda. My President Museveni ne NRM si kuba tubakolokota bukolokosi naye mutufuula abatategeera. Uganda Airlines yaliwo, Uganda Railway yaliwo, buli kimu kyaliwo ne mukijjawo. So in other words, you're saying there is nothing to celebrate. There's nothing to celebrate. How come that we don't see opposition politicians ku national events ngeno? Anti bazifuula ze NRM. Kubanga nawe nga Munyagwa honorable. Padde nkusubira okubeera ebusiya. Twagigendako kweru kunjiri na kugwamba na kunyumiza wano. Otunyumiza ebyatuviiramu tebyali birungi. Mwali mugenze kusunga. Twali tugenzeeko tubeereko. Nakugamba nali ne Besigye ne Lukwago ebyatuviiramu tebyali birungi. Abagenda ku mukolo gw'eggwanga twavayo tunyiga biwundu. Mwaga kuchocha. Kuchocha. Nera kati aliko zaayo. Aliko hizo kuzaayo. Well, honorable. Njagala ebya Independence tubirekao. Ekinkoze bubi nti do Ugandans really understand the value of independence? De kubanga mpiseko mu kikubo rather more downtown Kampala. Abantu bangi bali mirimu gye bakola balinga abatamanyi nti lero independence wetwogera waliwo bannayuganda bali mu nnimiro kati bali manga bawuliza ka radio kabwa. Nothing kubanga tayina alaba Uganda yawo mutayina kyagifunyemu. Tayina sente zitayina bujanjabi tayina kikatato kya mugamba kinti genda omulero independence. Akakangende netike miguu nfune kyenaalya. Ensi zino endala ma America boogera ku Thanksgiving oba Canada buli omu akitwalanga kikulu because awuli ensi yajagala erina kyemubeererawo. Ne Munyagwa mbuli e Uganda mbwe muyamba ki? Well, alright. You boss ojogeddeko wano obuuza ti n'okubala obubaza abantu ne mulemererwa waliwo errors ezakolebwa. True, it's a fact. Ne you boss ekkiriza jo Dr. Chris Mukiza yagambye abagala alekulire bakotakota mugalumo tena jadda but nakkiriza that there are errors ensobi ezakolebwa mu kuyingiza data mu byuma. Gwale ulidde olunaku nti mu America babaala abantu anje wali uliddeyo nti mu America leero census mwine ebitu mikyakola ebituswaza obuswaza abantu nte oba mbuzi nti zinabeerawo mu kiralo gy'ozibale. Can you count human beings? Are human beings static by nature? Ndio wasangawo batuddeawo. Bali agenda njukunju. Balinga bizimbe biri awo genda obale. Biri station. Mwine ebitu mukola ebyekijega bituswaza no. It's true. Oyina okumanya omuwendo gw'abantu bo n'otusira okubabalanga abalente oba embuzi ng'abale deski ziri wali genda obale endeku emu bbiri ssatu tuba tuli mu kubala kyetukola wano wali obiwuliddeko ne ku nnyumba ne tuwandikako wali owuliddeko nti mu America leero census oba ebungereza bali mu wiiki ya census. Bring data centers. Teeka data desks ku buli gombolola. By recording each and every birth and each and every death. Obanjogere mu Luganda. Teeka ekkuŋŋaanyizo lya data oyinza kiyita ki? Bakitegedde. Yes. Buli gombolola. Buli mwana azaalibwa bachief b'omu Lukaba mu reporting. N'amalwaliro ga reporting bu clinics ne bamulerwa ba reporting na buli muntu afa okuzikibwa reporting bwe. Egombola libere updating data. Awatali network babirete mu buwandika birete ku UBOS babira biwerezo on a monthly basis mu updating. Wagenda okugwa emyaka 10 nga mumanyi bana Uganda abazaliwa ne bana Uganda abafa.
wabeerewo desk endala ekwata ebyenfuna ente zeeyongedde ng'oyo omulimisa n'abakuli ebyobulunzi be babiripotinga data centers nga buli kimu kiyingira mu buyingizi kugombolola ezo biliyoni 9 zimakozesa oba ekikumu America can set up that system. Exactly. Buli gombola nobeera solar panels ka solar system ka computer kwe kakolera community development officer we gombola nga gwe mulimo gwi ne mubala abantu ndero kubala abantu azifumbuzi bali station nga ne famu yenkoko omutwalo gumutoso agibala kwango bozi bala bwe zeyingira mbwe ziddeno so ebintu ya president Museveni bisesa ne famu yenkoko tosobola omutwalo gumugazira mu kimbo so zibala obala wano eno neddeno kati buza ata abantu abali bize ali wanakola wali so nzomu tebambala ne family zange zo nze teri yambala imagine Munyagwa abate yabalwa ata abantu bafa twabere wakafu week teri yatubala tebakubala inene muno na sente zo mu musolo mbintu ebyekitalimu bulete data centers simple. So why are we not doing these things, honorable? These guys go for they go for benchmarking every day. They use our money. Do they even do that? Byebagenza okukola babikola. Idiwe kitongole agende ebweru nga ina mukyala we n'omwana we nga bali ku nnyonyi. Batuke ebyo benchmarking ebimu tutabikola. Adamu ku shoppinga kuchakala ne bakomawo. Ezo benchmarking trips zola bazikozesa nga holiday trips. Abanga agenza okuwumula babimanyi ebyo twogera babimanyi bawulira bipya wakyali ensi nti zirangirira sensasi abali South Africa bakuba wabeewa ku besimu wano waliwo gwe nawulira juzi agamba twogera tulina information ali Canada akube simu wano atugaba we Canada waliyo census akuba tubuli nti Canada leero census akube Nino omwana Uganda mu America nekimanyika tibeva. Mubuuze. Gwama mu America census yabayana kuzo mwezi meka. Yali tubulidde. Mbu census. Bagenda kubala abantu. Mubere wakaba babale. Akitubulire nti wali ennaku enkulu mu America zembere wakanga bagenze babala. Data centers. Bayogera ku e-government. What happened to the e-government? Let the head teacher go to the nearby data center, take your data. It must be a law. Muteka legislation. Ne mucategorizing ati abantu bonna mukulu wa masomero abakulira amalwaliro muyino kutwanga information wait regularly. Headmaster wa UPE agenda taking a data center omwaka guno twafuna abayizi we bati. Abayizi we bati bava mu somero. Bano bafa, bano balemwa. Omwaka guno twafuna buli omu buli ayina kyakulira. Abalundisa abalimisa tulina ekaze mwanyi bweziti ekyo nakyo kizibu kwa officer already ba staff gye bali kanko example electoral commission ina ba staff ku buli district ba registrars akalulwe katabayo kwa they are full time employees akalulwe katabayo baba kolaki ngateri kalulu baba kolaki baba tudde atenga basasulwa exactly bataching ko role endala nti register electoral commission yanaberanga chief wa data collection mu district yeyo in that wetabayo kalulu bine ebiseera biralo musala gwafuna guleme kufa bwerere returning officer ayambeko mu collecting data kubirala electoral commission so jimajinga ne UBOS kwanga wala biri interrelated kwanga kire kyakalulu kiri season bu season bwe kigwa basigala bakola ki lwaki abantu bawakanya bino byatuwereddwa tebiriyo kubanga kati bobuza bana Uganda goteka wa masimu wano wagaye bana ibuli atabalidwa akube bebasinga obungi ate kati emwendo joina wajijawo bunyolo eri abanyolo bali million 2 plus bwetuliro wano abatolo bali million 3 plus ne census yaze basaze nga abanyolo babali sakadde kamu n'abatolo bakadde kamu kati olaba ne arabatali bane byafuzi kingdom zo kazigamba watusaze abantu abasaze Bugisu yavuddeyo nega tetukiriza nonsense oyo ne yetonze ku figures ezo madini ne mawanga mukiza nakugamba mu science talimba gwasoma statistics yes statistics tulina kye tulita correlations and mapping nakugamba waliwo
ekintu kimu nga bwe kirinya automatically ekirala kirinya. These variables bw'ogamba nti abaana abazaalibwa beeyongedde ate abafa bakendedde olw'endwadde tugeze tuzigema, then kitegeeza population buli region ebayina kubanga yeeyongedde, unless ng'otugamba nti Bugisi waguddeyo genocide oba wagwayo epidemic eyatta abantu obukadde 8 omulundi gumu. Kakati tosobola gamba nti abatoola abasigadde bawasa bazaala bakola ki ate bakendedde mu muwendo by a half bafa bakola ki? Okay, statistics zino honorable abanyoro bali akakadde kamu emitwalo 2 ezo sintuufu. Abanyoro bali mu bukadde 2 n'omusobyo. Gwe buuza wa Bunyoro Kingdom akubuulire ngenda kumulala. Abafumbira bali emitwalo 9 ekyo kyandiba ekituufu. Abatooro bali akakadde kamu. Ekyo si kituufu. Abatooro bali bukadde 3 n'ekitundu. Funa wa Toro Kingdom ayogere naawe wano. Abagisu beesaze okuva ku bukadde 2 mu emitwalo 3 ne bagenda ku bukadde 2. Abagisu tebasobola kwesala. They are polygamous in nature. Bazaala nnyo ate balina emmere tebasobola kwesala nga kyekyabasaze. Atubulire ekyagudde Bugisu ekyabasaze omuwendo. Lutalo wagudde ekirwadde ne kibatta Abagisu ng'akakadde kamu kyekyaguddeyo. Nenga munonye billions yekinuma. Listen, ate saagala kino ekintu okisekeremu ggwe kubanga manyi oseka lwakuba bisesa. It is funny. Yes. Naye nga billions zigenze billions. Kati sensa singa twagerese kale ne tuzimba mu amalwaliro. Kubate tuyambye. Mu billion nga 10 mekantu kati buli dwaliro buli district katutekemu edwaliro lya billion emwe mu bateke equipment malwaliro za billion emwe sensa sine tugireka. Kubate it's nonsense tetuyambye kusira ku. Why do you waste our money? Obaze bifu kubanga n'abakyoli beesaze wano. Kubanga wandi wadolooza nti okubala kw'abantu kugenda kuyamba government mu service delivery. Naye atoledde olese fictitious figures ezitaliyo. Fictitious? Yes. Fictitious kitegeeza nti njiye oyiyiza. Tuli obukadde 45 bwa bannayuganda mu kusooka waliwo baasooka ne bapresenting abamusayira nga anamba 5 abadde ndoza baali badde nga mwana muhenda. Nana 5 tebuwera. Bino politics bw'otunuulira mu Uganda abantu bali mu bibuga. Katono nnyo hono bawo oyogedde ku bibuga waliwo kyesakkiriziganyizza nakyo ng'omuntu. Mu statistics ne zaatuweereddwa Mukiza yatugambye mu bibuga daytime population eya Kampala daytime bonna bava gye bavudde everyday bali obukadde 2 n'ekitundu. Tekisoboka. Kakati what they did they only doctor these figures okulabanga one population census is a prerequisite ku bagabi b'obuyambi. Ntoyina okubawa data ono waliwo by development partners abamwetaaga. Number 2 kati bo baagala somewhere they come up with inflated figures naye nga tebazidistribute nze with logic. Want to convince investors that wano market abantu balaba bangi. Number 2 n'obuyambi bano civil donors okutukwatirwa ekisaba batuwe sente naye abantu bali mu bibuga bw'otuuka mu byalo wakalu. Gwe wali ogenze mu ggulu eyo waluwa mu byalo n'owalaba wakalu teri bantu. Wana abantu bali mu bibuga tebali muse. It's not even olikizuula abannayuganda nga bakyali 38 millions oba 37. Yes. Well, akadde katutwala ndowooza mu dakika 3 zokka katono nnyo. Mbulira ku Gachagua. Nakugamba Gachagua deputy president wa Kenya parliament ya mujjemu Bwesige. Nakugamba abakikuyu balina that sense of self entitlement. Bamanyi nti Kenya yaabwe. Kuva Mountain Kenya. Naye naddala olusozi lwe bavaamu olwo lwe bayita Mount Kenya. Bamanyi nti Kenya yaabwe. Kenya bagiyita yaabwe. Gachagua ebyamututte ebyadde bino mutwala. Tribes endala zonna zitamiddwa ejjoogo ly'abakikuyu. Nkikubuulira. That arrogance etamye abantu abalala. Because they're about 20-something%. Kakati mu kalulu batuuka bagenda mu 30%. Kati ejjoogo lye bakozesa eri tuli bangi ffe tusalawo Kenya yaffe litamye abalala. Manya memanye. Gachagua yaleeta rhetoric eyogamba shares. Nti buli kalulu one share per one vote. Nti buli kalulu bakabale nti abasinga obululu population. Kenya eringa company. Nti ffe tuli 30% meaning tulina 30% shares. Nemba mukola budget
expenditure za government 30% zirakolebwa mu bakikuyu. That is arrogance, sheer arrogance. Yes. Kigerageza one purposes one. Nti abaganda ffe be basinga obungi wano. Bali obukadde musanvu kusina kufika. No gamba mbu economy ya Uganda budget 20% kimu kyakutano kya budget ya Uganda kitekebwe mu Baganda strictly. Abamwanga mala bate kiwulira bulungikirizo bakola ki Ghana. Kakati abakikuyu bayina that sense of self entitlement. Bo balowooza Kenya yaabwe. Number 2 Gachagua ng'omuntu tamanyi politics. Yalowooza nti Ruto bye yakola Uhuru nti naye ajja bikola Ruto. Uhuru alikuwa mtoto wa Serulak. Bwe bagamba nti Uhuru yakula anywa amata Mikebe. Ruto ni mtoto ni chuma cha zamani yakula ali muogo. Hasla. Ruto sayina kyejo. Ayina ebiseera bya government ne intelligence. Uhuru te yakula n'ekyejo teyina biseera birwana ntalo. Ruto ali smarter than Uhuru. Okay. Ono yagala kukola surgical kukibinulira munda mbu atanko creating an opposition within government nga bamawule ku bizibu bya government bagaye kale vice president yenso enso yazogerako. Kiyike. Bakufulumya. Musi yonna bakufulumya. That administrative subordination tayinza jikiriza. So Gachagua tali as smart as Ruto. Tali. Ate mubi yabba nge Kenya manyo. Yerwanye ko yagambye. Bampayiriza byali bya muganda wange. Lwaki bwe yali adikira manyi obugendo kwesimba obaga wakamalo kwesimba odikira linge byobugagga byo. Ate biri manyaga abana bo lwaki babidikira linga. Because parliament ababaka bibiri kinana mu bagayege. Anamu banabo only 44. I was shocked. Never chikuyu banne. Yes. Gachagua ali disastrous and kati n'abakikuyu boleeta obusosozo obwo because you are 30%. Meaning abalala basibira ekikokolo temunemwe obwa president mbutwala. Wano mu Uganda okutwala obwa president inofuna 50% nofuna munaka lwa kalalaka. Meaning tetuyina gwanga wano Uganda linza kutwala obwa president yokanga lyetengeredde. Tetuyina dini wano inza kutwala obwa president yokanga yetengeredde. Kati go buli oyimira no gafenga abanyankole. Abala bajja kusibira ekikokolo bakube bakufulumye. Fenga abaganda bakufulumye. Fenga abacholi. Fenga abacholi ofuluma. Ye Kenya nayo bweri kati abakikuyu ambala Gachagua abaleetera ebizibu. Eruli abala badde babalaba naga abakikuyu bangi tubawenga obwa vice olumu nga batwala obwa president olumu obwa vice. Niba basobola okutandika campaign sidelining abakikuyu 70% against 30 muwawona mutya. So that's why you see even abakikuyu bane bamuvudde mbaga mbona agende. Ona agende so tasobola yali tasobola Ruto. Yali tamusobola. Tetulina mutima gwa gwanga. Munenya ne kakati nza kugambye ntono na sente mu census. Kola kino. Atogungamba nti nze sina mutima gwa gwanga because go toward alternative. Kwa alternative. Sente zo no nyemo census atategereka. Lwaki toteeka ddagala mu malwaliro okuzimba malwaliro. Kati tunasange mulako nga teri ddagala tukube mu ngalo nteba naye mwebale gwe mutima gwe gwanga. Mama kyayagala mwami sali kole. Mwami sali kyayagala tukole. Mama Benja agamba nti MP toteeka ona factory. Kakati sokole kati MP. Ne bwakwata omusala gwe gwonna. Gugatte gwonna gw'ekisanja. Gukola factory ki. Kwange MP ekisanja taweza bilioni 2. Gukola factory ki. Gusobola. Kyasobola okukola bwe bino betwakolanga Kawempe. Noleka ambulance n'oteekawo buki n'oteekawo buki. President Museveni ina trillion z'abana Uganda enkaaga mu emmeka. Yeto ina kyomubanja Mama Benjo kibanje MP. Manyi naze Mama Benja. You see, ate ekirala baleke kutugamba bino nti awo lyawo vumirira. Yali neddembe Mama Benja President Museveni si yali leeta. Ayo liwano oyogera. No. Nagade kulwa Amini. No, nera Amini yajibwako mundu. Gwe bagaye President Museveni yalwana yeka. But na Uganda tuevamu ne tugamba tukoye fugabi. We need freedom of speech, freedom of expression. Baganda fewage na Munsiko. They brought this freedom here. So you see, tell you to wadenti muntu omuti yachituletera. No, President Museveni was supported by your father, my father, to become what he is. So you know, ate wompedde mberi okwogera kyoga munfe kati wompedde mberi okwogera sinafuna ddagala mu ddwaliro. Sinafuna transport mulungi. You see, I don't different. Exactly. Tukoma ku ddembe lyo kali akwogera kwe tulina okukoma.
teteri anayoma president nti oba muvuma oba akola kyoba ntamu but kwamba njagala mpulireyo ku bano atugamba nti kino mwogedde kikyamu exactly but tuweeyomaga nti kino mwogedde kikyamu transport mulungi akadde kampedde niwe wamulinga tannatuuka kamufune ebyobujjanjabi birungi buli kimu kirungi amanyi nti twogedde waliwo ekikyamu honorable Munyagwa kyayogedde nti si kituufu yekka gwe mba njagala yekka bwati bw'oba olina kirala tokuba simu nti olimba eddagala mu ddwaliro gyeriri kye njagala okuwulira hello yes sir. Yes, genda ku nsonga. Nedda, njagala agenda ku nsonga sebo. Hello? Tugenda kumawana kadde kaweddeyo ngenda mawulire bango bano mu studios.